Mpuga byebizibu by'ebintu ebyo olowooza tuba tetuva ku mulamwa twamuteeka eri Mpuga tusigale wano ku bbala tusigale mu layini etutwalawa mu maaso. Bw'ogamba nti ogenda kuva ku Muhoozi odde ku Mpuga, muganda wange Mpuga ojja muwangula nga bw'okyagala, ati one time ojja kumaliza omumezze nga takyalina kyali naye abatunulizi bakubuuze, did you win the war? Did you win the war? Bw'oconcentratinga ku Mpuga gwe wa Nuupu, bw'oconcentratinga okubuliza Mpuga mu ttaka, okakasa ekikopo kya Champions League bagenda kukikuwa. Kanjogera olulimi lwe tumanye. Bw'oconcentratinga ku Mpuga gwe musajja wange wa Nuupu, ekikopo bagenda kukikuwa. Bobiwine Kyagulanyi Ssentamu, ffe abali mu struggle tukugamba eryanyi eryemanyi olumu terirya. Naawe Mpuga okukakasa Bobiwine obukyamu bwe n'obutuufu bwe tuyinza obutafunamu. Yava mu badongo, ategeera tategeera, naye kati bannayuganda gwe balinamu obuki obwesige. Nze ndowooza okusigala nga tusika omuguwa mmwe nga Mpuga gwe omuntu omukulu ow'ekitiibwa, twalabya gesture eyali ennungi wano Namirembe mu Lutikko mu kusabira amazaalibwa ga bbaffe oba aga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katikkiro namuwulidde nti kyali kiteeketeeke kigenderere okulaba nga mutuulako ewamu, naye mulaga ne Katonda mwamukokoonya bukokoonya. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yenna gy'osiza obeera nga otulaba mukutu gwa Megaton Media wamu ne Nurudini Ntege. Bigambo si birungi. Bobiwine munyiivu eri Mpuga yamuddiza omuliro. Mwalabye ekyatuuse kwalanise Wannyana, bamulabisizza. Abamu bagamba bamukasa okubeera nti ayogera, abamu bagamba yayogedde mazima. Mpuga akedde ku makya kubeera nti addiza Bobiwine omuliro, abatwala mu kooti n'ebirala bingi nnyo. Agibuuza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya, mwasuze mutya, mwasibye mutya, mwebale kubanga mugoberera no gye musinzira okutulaba. Nze Nurudini Ntege. Church abaddewo exactly? It was yesterday. Then twabadde ku kitebe. Awo nno principal ekitebe kya Nuupu. Principal ya Kampala wa. Yaviriddeyo n'ayita alanisa Wannyana. Alanisa Wannyana ng'amubuuza ani asiba abantu ensonga ziva ku Edi Mutwe. Edi Mutwe bamusiba era abantu bonna ebasibye nga Edi Mutwe babasibidde Masaka. Ensonga ziva Masaka. Kati bano bagamba nti Masaka wavaayo ani? Mpuga yali mu nteekateeka ezisiba abantu bano. Era before nga Alani Gundi nga Adabasaginya tannafa bamugamba nti abasiba, Saigirinya yamugamba abasiba nti bwe yamukyaliranga mu kkomera. N'amugamba abasiba ye Mpuga. Era olunaku lwajjo yagala okubeera nti akikakasa ng'ayita Alanisa Wannyana gwe baasiba ne Saigirinya gy'akakasa. Yabadde aganye okubyogera n'amugamba yogera. Kakati ate abantu abamu bagamba yamukase. Twabadde tukyali awo, Mpuga n'avaayo n'ayanukula n'agamba nti abatwala mu kooti olw'ebigambo bino bye bamwogeddeko, bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Awo tuli lutalo lw'amaanyi. Olunaku lwa leero Bobiwine ageze n'aba nga akyalirako Edi Mutwe gy'ali era bakkirizaako abantu 8 okugenda okumulabako. Embeera bwetyo bw'eri abaana babasiba. Mpuga yali mu kintu. Okay. Kakati okusiba abantu n'okuwamba
nze ndabanga gavumenti eno erina okunoonya ebizibu ebirimu Bannayuganda nejjawo embeera eno ey'okugamba nti kankwate Nuruddin, kankwate Alani Ssewanyana, kankwate Moze, kankwate Bobiwine, kati erina Eddie Mutwe nti yakubibwa bubi nnyo okusinziira ku looya we eyamulabako n'agamba okuva ku njala paka ku mutwe n'okuwulira takola ki tawulira awunya bubi baamukuba kugamba musajja ali mu mbeera mbi Eddie Mutwe naye waliwo nze gye mpita diversion ne wabawo kyempita nti Museveni abatadde w'abaagala nti Museveni lwaki akuteeka w'ayagala nti tuli mu struggle bawambye Eddie Mutwe mu kuwamba Eddie Mutwe waliwo ne yavaayo ne yeewaana nze mmukola ki nze mmulina mu kuyiga Lunyankole naye ng'amulina ye direct competitor and enemy of Nuupu and opposition. Yes. Kaakati obwanga n'amaanyi gonna gwalwanirira enkyukakyuka olina butunuliza Muhoozi kitaawe oba gavumenti eri in power today. Kati bwenfunayo embeera ekujja ku mulamwa wano nga bwe yatugamba Kyagulanyi nti ebitalina makulu tobiwa ki makulu kati ovudde ku birina amakulu ate ozzeeyo emabega osika Mpuga omuzza mu kintu nti olaba waliwo asiba abantu baffe atuwaayo atusiba tumukola ki tumutegedde naye ekya Eddie Mutwe si kyakwekweka eyamusiba yavaayo mu black and white n'ayogera nti nzamulina nze mmukola ki ayiga Lunyankole wakuba salute ng'era ne mu ranks zonna Mpuga General Muhoozi era ono ani ali munne waggulu it is General Muhoozi kati collateral damage bw'ogiddako ennyo bodda mu lectins bodda mu fragments bagenda kukuwangula nti Munnayuganda akkaanya nti waliwo yakkiriza nti Mpuga mukyamu waliwo yakkiriza nti oba Bobiwine yali mukyamu naye emboozi n'etuuka ne tukkiriziganya nti oba mwagaana okukkaanya mwe mukola ki mwe mumanyi kati muno ono wa struggle ali mu layini agamba nti ffe tulina okuggyako Museveni nga campaign gye tulina leero ya protest vote campaign gye tulina leero muta abantu baffe be musibira obuki obwereere kaakati ono alina abantu bo omukyusizza kati olinga agamba tubanje Mpuga abasibe nti kale Mpuga alekerawo okusiba abantu alekerawo bawaayo ku mulembe gw'abeesigye bw'aba waliwo abeefuddisi wano bajja kukubuulira era waliwo abantu abaawambibwa ne basibwa nga Mpuga tali mwefuddisi nga Sinawero si wano mwefuddisi abawaayo abantu bo weebali akwata kati okukwata Eddie Mutwe kyetaaga kukugamba era ne waba tebamugambye amukwata amwagalire akwata Eddie Mutwe ali mu intimidation ali mu kutya atiisatiisa kankwata Eddie Mutwe aliranye Bobiwine kati gwataliranye Bobiwine gwe kenyini wepimire olabe olaba bakwata Mutwe ono ali ku gadi y'omukulu kati tekyetaaga Nuddin gamba Eddie Mutwe wuuyo mukwate no akwata Eddie Mutwe ali mu kusiga butiitiizi mu public eri bafutu soja nti ekijja si muntu kiralamu ekijja si muntu bwaba si muntu ki kintu kiryawo kyaliyeni kiryawo kinkekenke tekizannya ekijja si muntu nti sibamu bibyokola ki kubanga tomanyi bw'ogenda kudiiringa nakyo kati bw'amala okuteeka mu mbeera eyo kyebayita fix akutadde mu fix omulala akiyita in the middle of nowhere tomanyi oba odde eno tomanyi oba edde eno there are times bagamba nti omusaya bamita Peter Drury yagamba Iniesta doesn't know where to look
and he doesn't know where to go. Oyo Peter Drew. Bakuba Barcelona goal nya oba zaali 3-0. Ne baleeta Messi Iniesta nga ayise mukono ku mitwe bwati. Messi nga atudde bwati. Kati ko Peter Drew, he doesn't know where to go. He doesn't know where to look. Okitegeera? Kati bamaze okuteeka okwa-isolating obwongo n'ogamba naye nveeyo naki Mpuga ono ova ku mulamwa sigala ng'emmundu ogitokoseza Museveni sigala ng'emmundu ogitokoseza Muhoozi ne basajja be kati tugeze oyagala kuŋŋamba singa bukya God forbid Mpuga n'afa leero awakanya bye ŋŋamba tukitwale Mpuga afudde leero tebajja kuddamu kuwamba abantu waliwo ayinza okinkakasa wano nti singa Mpuga afa leero okukwata abantu kuvaawo kuba tukitwale nti yabawaayo oba Abedi Bwanika ate bali Masaka eyo gye akabinja gye oba Abedi Bwanika okukwata abantu n'obbasibira awantu gwe tuyita nakyemalira yafuna wagamba nti Katonda wenkolera emirimu gyange ekitebe kiri Masaka ku mulembe gwa Besigye Naggalama polisi ye Naggalama kati saawa eno bali Masaka polisi yawa ye Naggalama yasinga ngokola emikolo kati ani yali omubaka wa Naggalama sekitoleko oba sekitoleko wali omusajja engineer Moses bamidanga sekitoleko kakati ye yasibanga abantu abesigye ye yabawangayo nze okusiba nkuvumirira nese kuvumirira yene nnyo era Bobiwine ne ttiimu ye batuufu nnyo ne bannayuganda batuufu nnyo okwekyawa n'okuva mu mbeera ekikukwasa Edi Mutwereero n'omumaza wiiki nnamba ng'omukolako emikolo emikyamu ate batugamba ate n'ogenda ne mu kkooti jeno yennyini yakyekwatiramu wali si kugamba yagamba yakyogera bwati nisinjula mulina wano kati nno leero Bobiwine avuddeyo jeno yatulugunya awo byayogedde bituufu awo aba ogwanga aboolekeza gwe kikwatako. You want to say that Olutalo luno olwa Mpuga ne Bobby Gano Muhoozi ne President Museveni be balufuna ate be basinga odufunamu bano bana kubanga Mpuga ne Bobiwine buli omu ali mu kuwangula munne ani asinga naye nga be bakubuuza bo wangula Mpuga ofunamu Mpuga bo wangula Bobiwine oba ofuze wali argument ogitegedde ngitegedde bulungi nti Mpuga bw'osigala ng'olwanyisa olabisa okakkanya Kyagulanyi nti abo badongo bayimbi bafala tebaasoma bayaaye sigenda kukola ono byakola kuba gye yava tumanyiyo otegedde sirimu kati enjogera eyo gyakuwadde nti enjogera gyali mu kukuwa tukitwale nti amukubye ku mutwe n'okuwangula n'amukola ki n'amuwangula waliwo ono abuuza Nalukoola Francis ow'omu Kikajjo nti kaakati olwo struggle tuba tuyina eddala we tutuuse singa Mpuga owangula Bobiwine tewali vice versa Bobiwine oyise Alan Sewanyana ng'ekigendererwa kulaba ng'erinnya Mpuga lifulumayo eke kano ke yakoze antera nga Alan yakugamba yabadde teyeebuzaabuza Alan nga bw'osoma body language ne psychology ng'osoma byayogera omanya bumanya nti azze nti lwaki batusibira e Masaka naaga asijja kuswaza mukulu Alan omukulu agambye naye kantambulire mu bigere bye naye ate sigenda kulimba nnyo Alan Sewanyana atya atandika bwati kubanga batusibira e Masaka ne tubuuza fe abatali babaka b'e Masaka ate ng'e Masaka waliyo abakiikirirayo lwaki
fe bakwata ne tutuuka okugamba wandibaawo koki ekizibu ekituufu obuzibu ekkobaana eriri awo nga naye ate Kyagulanyi bw'aba ayogera agamba mwaŋŋamba nti Mpuga yabakola ki yabasiba sibe kyali nti Sewanyana nga yakuddamu nti kati nga tuli eyo ne tutuuka okugamba kati fe abatali be Masaka era bw'atuusa okwogera nti yogera ne tugamba ababaka abantu bano ab'e Masaka so nga ate Kyagulanyi yatugambye nti mwagamba omumyuka wo yabasiba akyali mu Nuupu babasiba gundi ali mu Nuupu tomanya gundi yakola emyezi 2 Mpuga Segirinya ogwokusatu ne bamuvuba ebijambiya so no yakolera ddala ebbanga naye kati akakodyo ako konna byonna nze obutuufu bwabyo bundaze nti Alan Sewanyana yeganye Kyagulanyi ati nkugambye ayogedde emirundi 3 nga tayogera linnya Mpuga emirundi 3 ng'ayogera bintu birala neera yamaze n'abyogera anti waliwo okugamba nti kyoyagala abadde yeebuzaabuza abadde teyeebuzaabuza lwaki teyazze n'agira n'abeera straight forward nti Mpuga naye yabadde ayitaayita eno yabadde tamuzibira yabadde mu mbeera ntono ye mukama wange Kyagulanyi ate mu public ebiseera ebisinga era abantu abaali banenya Hildaman kuwabula mukama we mu public nti mukama wange bino ebintu bya copyright tewabitegeera bulungi naye ensonga yali bweti ne bweti kati kyekibaddewo leero kati kyekibadde ku Alan Sewanyana nga ayina mugamba mukama wange ekintu wakifuna bubi ensonga twebuuza lwaki tebakwata n'ab'e Masaka so nga ate yabakwata ayinza okuba teyagamba nti yano ali mu kunoonya ab'MP yagamba mwali involved mu kumobilizing ebijambiya byonna nga kitwalibwa matugambuzi kukwatirako bano ne mu kubakwata nabo ne batuuka munda ne beebuuza tukitwale bakola ki nti lwaki ab'e Masaka tebabakola ki tebabavuba abali mu areas ebijambiya gye byabeera era Alan bwe bamutuusa omubuuza Kyagulanyi yabadde ayagala ayogereko erinnya limu Mpuga ayogedde Mpuga Bwanika abadde akyakola lisiti Masaka abadde akyayogera Masaka yonna buli mubaka akola ki lekeraawo yeye abadde ayagala ayogere Mpuga amulumirize Alan kyaganya okukola oluvannyuma kati naye nga byonna bw'obinoonyereza Kyagulanyi anoonya kukakasa nti Mpuga finito oli mu ttaka ate nga ajja kituukiriza era ajja mumaliriza naye waliwo mutunuliza abuuza bw'omaliriza Mpuga abakubuuza bw'omaliriza Mpuga tufunyemu anti ye president agamba tugenda kubalabisa anti okulabisa kirala okulabisa kutuufu naye waliwo ate gw'ogaanya okulabisa amaanyi gano gossa ku Mpuga bw'ogasse nnyo ate ku Muhoozi tuyinza omumalako emirembe fe n'aduuka n'okuyita ewano nga takyanywa mazzi ayinza obutagano anti waliwo otuuka n'ogamba ne mu bantu gye nnalaga ngenda kulabika ntya kati bino byonna ebigambo ebyogedda singa byolekezeddwa Museveni kati gwe kyogamba nti Bobiwine amaanyi tagateeka nnyo ku Mpuga agateeka wali ku ntebe ono kuba ye talina makulu ne bw'omuwangula osigala nga bw'obadde ng'ate amaanyi g'omutaddeko singa ogatadde ku Muhoozi olinako siteepu gy'okola ki gy'otuuseeko nkutegedde awo nti waliwo wiini gy'ofuna owabula mukulu mpabula kuba nze ndi wa struggle kati mu struggle ogendayo ddi ku kitebe wiiki ejja kangendewo Friday njagala kulaba Kyagulanyi ono twogeremu ng'abantu simuwabula naye nze muwandowooza yange kibayite okuwabula okay bakiyita kuwabula kati naye bagamba kati gwe ekintu okirabidde wala batugamba ono Mpuga takubasa era nze mugamba bwe ndi we nasomera twalinako kamoto ku bisenge tukakagamba let other people advise you but do not let them decide for you
kati ne Kyagulanyi muwa nona alaba nze mpa birowoozo byange omuwagabulwa oli waddembe okubitwala n'obutabitwala kuba okusalawo kwani kukwo naye nze nga alaba eno fe abali mu struggle ag'amaanyi ne tumala tugateeka ku Museveni senga ali ku ttaka omusajja yeeyongera maanyi eyo mu byalo bw'akula bw'asimba kati yakutte eddi mutwe amaanyi tugajje ku Museveni okukwata abantu baffe ate tugatadde kwani ku Mpuuga senga tusigala wali anti nze nenkubuuza nti gwe logically bw'oba ogamba ndi mukyamu akabuuzo kange kaddemu ng'oli wa mazima singa Mpuuga afa leero ne bwanika Museveni taddamu kuwamba bantu abawamba taddamu kusiba asiba kati waba akyasobola okusiba eno dikoyi kateebe kakodyo kulaga kino naye ng'ekituufu kiriwa eno so Museveni and Muhoozi are playing a decoy card nga akutadde mu kakodyo akafu akulimbalimba naye nga akulaga kiki kituufu gwe n'okagwamu kati mukagwamu ani abawangudde yabawangudde nti today amawulire gonna n'empapula gawandiise gakugamba Mpuuga Alani Sewanyana Mpuuga avudde yagamba twalawa mu kooti kati ono wa nuupu owa struggle era agenda kuvaayo agambe nti kati oyo Mpuuga gw'oli finito kati n'abitekisi aveeyo agambe akasajja ako akemba ng'ani agamba akemba ng'ani agamba akemba abitekisi agamba nze nabagamba dde akasajja ko kayina ettima naye nga byayogerako nti kayina ettima tebigatta ku nuupu wabula bitoola kuki ku nuupu nuupu eba Kyagulanyi aba awangudde ng'awangudde Mpuuga naye ate bakubuuza Museveni oba omuwangudde nga bwe tutambulira ku mbeera yaffe nti Bebe Cool ayogedde ebintu tumuleke Mpuuga ayogedde ebintu tumuleke gundi atujja ku mulamwa kati tuli mu kwebuliza mu ttaka nti naye kati Bobiwine olinga alaga nti ono ye Mpuuga mmusobola kansooke ye mmumalire mu ttaka nejjukira tuli mu 2025 ebula emyezi 5 tugende mu nomination age nomination etandike wali enambole bwe tuba tuddayo naye bakubuuza ebizibu ebirima Buganda ebizibu ebirima Busoga ebizibu ebirima Nkole Bunyoro West Nile simanya wa Pakwaki Maracha gwe yonna gy'oyagala Mpuuga ebizibu by'ebintu ebyo olowooza tuba tetuva ku mulamwa twamuteeka eri Mpuuga tusigale wano ku bbala tusigale mu layini etutwalawa mu maaso bw'ogamba nti ogenda kuva ku Muhoozi odde ku Mpuuga muganda wange Mpuuga ojja muwangula nga bw'okyagala ati one time ojja kumaliza omumezze nga takyalina kyali naye abatunulizi bakubuuze did you win the war? Did you win the war? Okitegedde osobola okuteeba goal. Nalabye omupiira gwa Inter Milan ne Barcelona. Inter Milan ne omuwandiisi yakiwandiise bw'ati kanti kuteerewo omuwandiisi wa Daily Mail bwe yawandiise ku mupiira gwa Inter Milan ne Barcelona nga guwedde yagambye bw'ati Barcelona lost the game, won it and lost it again. Eyagula byotegera kyategeeza Barcelona lost the game, won it and lost it again. Wagulabye bakulembera Barcelona goal 2-0 Inter Milan ngezigiteebye. Barcelona nejja nekuba goal 2 negatta
mu yekinana ndoza mu munana neteeba goolo ey'okusatu nga Inter Milan na 2 olwo yali eguwangudde ng'ebula sekendi zikyenda eddakiika emu n'ekitundu omusajja n'akola equalizer ne gufuuka 3-3 ne tugenda mu extra time oba ddakiika ya 15 omusajja n'akuba wiina Inter Milan ate neewangula Barcelona neddeeka kati oli akubuuza bwe wabadde oteeba amagoolo gano ng'omaze okuteeba goolo ey'okusatu omusajja alina goolo 2 wabadde olina kusigala ng'olumba oba wabadde olina kustrengtheninga defense yo okumakinga sure maintaininga your lead. Barcelona yasigadde ekakasa nti ono musobola omusajja n'amukuba equalizer mumukuba equalizer aye n'aleeta substitute eyakubye wiina bakubuuza Barcelona nnungi yes Inter Milan nnungi ani yabadde best w'olunaku. It is going to go down in history that Inter Milan yakuba Barcelona netuuka ne ku final yamukuba mu buli mbeera yagenda ku Camp Nou oba Nou Camp nemukubirayo goolo 3-3 najja wano n'amulaga nti nkukulembera n'addamu n'amukulembera ye n'amanya nti era muwangula bwenti Barcelona ali waka alinze season ejja tannakikkiriza bayamalo omupiira gubatokotera mu mutwe. Nina musajja wange wamita Josh mu first half Barcelona yabadde ina 0 Josh ali awo Casablanca yankubira n'angamba ne mugabe ebintu bya Zala biveeko Zala mubi tosiba mipiira n'angamba nudini ngenda kwerira sente wano nina muwana ekyabiri kyange nti aha ngenda teeka sente ku Barcelona kuwangula. Omuyindi agambye Barcelona kuyitawo kasite wangula neyitawo oba afuna $1,600,000 bwateeka mu 2 ne mugamba Zala mubi va ku mipiira va mu kusiba Zala ate ne Barcelona gyogenda okusiba egenda kuliisa sente zo. Joshi teyawulidde Joshi ng'akwata sente ze ng'ateeka ku Barcelona nga muwabudde mugamba Zala mubi eddiini tekkiriza Zala va ku Zala ne mugamba n'ekyokubiri ne Barcelona gy'osibirako ne bwe kukuba bagenda kumukuba nti nze nkugambye Joshi takyakwata simu zange bangambye yabadde Casablanca enkuba yabadde yatonnya ekyekiro mwe yagendedde tetumanyi oba waali oba taliiwo. Inter Milan yasigadde focused nti bamaze okumuteeba eggoolo mu yekinana mu 8 bamuteebye kitegeeza abantu abali mu Sanisiro agenda bagamba ki n'agamba kati olina kusigala nga onoonya ggoolo toggalawo n'anoonya ggoolo n'agifuna tuvaayo. Josh seneze zaaliriddwa Barcelona yasibyeko ebyayo eri eyo Catalonia ennaku egiruma balondo bazaagala kati bamanyi ekikopo tebakyasobola okujjako nga waliwo ekikyuseewo miracle bano naki nga bazze ku nsi ne bagaafe tuwadde ono lwa mpaka naye nkuzaayo bw'oconcentratinga ku Mpuga gwe wa Nuupu bw'oconcentratinga okubuliza Mpuga mu ttaka okakasa ekikopo kya Champions League bagenda kukikuwa kanjogera olulimi lwe tumanye bw'oconcentratinga ku Mpuga gwe musajja wange wa Nuupu ekikopo bagenda kukikuwa ekya Champions League tukitwale nti kyetuwangula owangudde Mpuga nti mu mupiira osambye osaze bbaaka wa Inter Milan gwe Yamal
era omusazi omuli bulala naye bakugambye tulina kati goolo 3-2 bakuwadde omupiira bagamba focus tugende eri basajja oba kati tugukwatirire gwogamba oli namusaze wali bwe namusaze ate n'asitukawo njagala musala tavaawo kati ogendayo okumusala osiripinga ogwa gwogenza okusala akwata omupiira ayisamu through ball bakukuba goolo. Inter Milan kati erinze final Yamal ogenda kugenda bwe bakugamba emipiira gy'osamye mu Champions League n'owangula osobola okuteekamu gwa Inter Milan ne wankubadde wasazeesaze buli muntu. Bobiwine Kyagulanyi Ssentamu fe abali mu struggle tukugamba eryanyi eryemanyi olumu terirya naawe Mpuga okukakasa Bobiwine obukyamu bwe n'obutuufu bwe tuyinza obutafunamu. Yava mu badongo ategeera tategeera naye kati bannayuganda gwe balinamu obuki obwesige. Nze ndowooza okusigala nga tusika omuguwa mmwe nga Mpuga gwe omuntu omukulu ow'ekitiibwa twalabya gesture eyali ennungi wano Namirembe mu Lutikko mu kusabira amazaalibwa ga baffe oba aga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katikkiro namuwulidde nti kyali kiteeketeeke kigenderere okulaba nga mutuulako ewamu naye mulaga ne Katonda mwamukokoonya bukokoonya mwatuulamu butuuzi nga mulimba. Omulabi n'agamba nti ke bayingidde mu nju ya Mungu bakkakkanye. Bayingidde mu nju ya Mungu, mu nju ya Katonda, kitegeeza tebaliimu bakiitu makweka oba makweka nsaamu ng'olimba olaga kirala ng'otegeeza kiki kirala weesesa bwesesa naye nga byaddala munda oli munyiivu eri omuntu oyo. Ndowooza yali erina okubeera nga starting point for you guys to reconcile, to have a better Uganda, a united opposition that has a one goal to oust the so-called dictator Museveni and his son and his allies. But if we put focus on Mpuga, if we put focus on dismantling Mpuga, if we put all our efforts to see that Bobiwine fails, if Bobiwine fails, do you win Mpuga? And if Mpuga fails or dismantled, Bobiwine, do you think it is do you register a success for opposition? Do you think, Bobiwine, if you dismantle and finish Mpuga completely, does it add value to the opposition? Does it give you a win? Will you be announced the president of this country because Mpuga lost? To my understanding, I think it is a big no. We can do better than this. And we put all our emphasis, the focus on our main target. Who is our main target? Our main target is Yoweri Kaguta Museveni and his allies. My question today is, if Mpuga is the problem, God forbid, if Mpuga dies today or tomorrow, do you think Museveni will stop arresting innocent Ugandans? Do you think if Mpuga and Bwanika dies tomorrow or today, you think we shall be announced
the winners? Is that the plan we are having? That if Mpuga dies today and his allies, it is a big step for the opposition in this country? We need to think again. We need to think again and see if Museveni is setting for us a decoy, a trap, that if they do this and this, they will start fighting each other. Now Mpuga is fighting Bobiwine. Mpuga is fighting to see that Bobiwine fails in all corners and in every manner. Bobiwine the same. But the question to this foot soldier, the question to this person in Kabasanda who wants to see change, who wants to see a moving Uganda, is that the opposition we want in this country? If no, we need to think again. My name is Nudin Intege, and that is how I see things. You can subscribe, you can comment, you can advise. Moze, Nsibulanti. You can advise, you can subscribe, you can comment. Nze bwentyo bwe mbirabye. Tukwatagana ate omulundi omulala.